Alright, tubali kubanga wekomidde waneno ku mukutu gaffe omulungi ennyo. Ate era mbadde nkusaba osubscribing ebina bina ebikole ne munnange ekikulu kyabina kubanga osoose no subscribing ewali akantu akamyufu awo wansi nobeeranga ofuna notifications ezakagwawo. Kakati nno maaso awo ngenda kuba ate nkulagako bulungi nnyo ebbaala lya musajja mukulu amanyiddwa nga MC Katsi. MC Katsi munnange nno bino biweefulungi gy'abadde azungira akola biki munnange yasobodde okuba nga avaayo mu butongole era yafunyewo ko kasente n'agamba waye kantandike ekyange era yatandise ebbaala lye eriri ku bubwe era limanyiddwa nga Katsiba eddene ennyo nga bwe tuli ava kali Katsiba akatini ke yayina naye ate linene ebbaala munnange MC Katsi lyalina yatabbu nnyo nga bw'otulya muganda wange liina parking bwaguuga liina buli kimu era abantu abasinga tulina kubanga bakitegeera balowooza yagenze kukolako bukozi naye nga ekituufu kyo yagambye nti nno ebbaala eno yangira ngituumye Katsiba mu butongole ddene nnyo nga bw'okiwulira era yagambye nti nno ne firimu tyo n'ennyimba z'abadde agula fiye tagenda kuddamu kubanga agula nnyimba nedda naye fiye munnange agenda kuba atandika okuwandika ennyimba ezize ku bubwe mu butongole era ennyimba agenda kubanga azikuba nnyo nga bw'okiwulira. Kati nno mbadde nkusaba subscribing bulungi nnyo naye era yayongeddeko ng'agamba nti nno fiye muto njagala akibbe mu maaso awo ensi ebeere ng'emutya n'omutegeere video kangikulageko mu maaso awo tovaako subscribing liking don't forget to comment weebale nnyo.